nze maaso nukuleka nti oba oli awo erangiridde akaseera kakazigizigi wali munda mu ggwanga eriyitibwa erya Isirayiri. Omuliro gufuuse omuliro atuliriza gufuuse omuliro munda mu ggwanga eriyitibwa erya Isirayiri. Omuliro gwongedde okwokya ebitundu by'eggwanga erya Isirayiri ebiwerako era tukigema okuba nti gwe gukyasingiridde okubeera omunene mu myaka 10 egiyise. Tutegedde nti n'amagye galeeteddwa oba oliawo okuyambako okutaakiriza embeera nga bwegenda maaso n'okuleka nti eri mu kaseera kano kakati okusinza ku Ssaabaminisita gwe bayita Benjamin Netanyahu amawulire amavannyuma ge tulengera abatuuze abawangalira Yeruzalema babagambye nti bannange mubeere bulindaala omuliro. Isirayiri erangiridde akaseera kakazigizigi. Abayisirayiri barangiridde akaseera kakazigizigi national emergency. Era Omuyisirayiri asabye obuyambi okuva mu nsi yonna. Bagambye nti bannange asobole okututaasa jangu otutaase. Omuliro guli mu kutuuka ku kibuga ekiyitibwa Yeruzalemi. Evacuations ze zigenda maaso bali mu kuddusa bantu. Bali mu kuggala ebitundu ebimu. Ssaabaminisita Benjamin Netanyahu agambye nti embeera kakati eri okumpi ne Yeruzalema ya national emergency, asking for international aid bw'oba osobola okudduukirira Omuyisirayiri. Luko bataase kakati videos n'ebifaananyi ebivudde tulize Isirayiri ku social media bibadde biraga omuliro nga guli mu kwaka ku ruutu ennene gye bayita ruutu 1 lyekkuba eriva Yeruzalemi okudde Tel Aviv ku highway yo ennene ddala. Omuliro gwaka mukambwe guli mu kibuyaga. Ensozi zonna ezirinaanyaawo zimaze okuba nti zikutte omuliro. Obutambi buva munda mu ggwanga lya Isirayiri bakulaza abantu nga badduka mu mmotoka zaabwe okuddusa ebigere. Ennimi z'omuliro obutasisinkana mmotoka zaabwe. Bagambye nti largest fire ever munda mu ggwanga erya Isirayiri Yeruzalemi. District Fire Department Commander Shilmuk Fredman bw'atyo bw'ategeezezza. Naye ng'embeera bw'etyo bw'ekyali tutegedde nti empewo ekuma omuliro guno edduka misinde emiyitirivu ddala. Era bagambye nti edduka miles 6 buli ssaawa. Kitegeeza nti situation eri so challenging. Era bagambye nti obuzibu buyinza okwongera okugwira ekibuga ekiyitibwa Yeruzalemi. Omuliro guno gwaka gwolekera Yeruzalemi capital city. Isirayiri kye bakoze bagenze maaso n'okuleka nti baggyeyo buli kimu okusobola oba oliawo okwetaasa. Baggyeyo buli kimu okusobola okwetaasa naye munnange ebintu tebinnaba kulabika nti bitambula bulungi. Omuyisirayiri bali mu kufaafaagana n'omuliro. Isirayiri Ssaabaminisita gwe bayitadde Benjamin Netanyahu alaajanidde ensi yonna abagambye nti bannange mujje mututaase tufa tuggwawo. Ggwanga ku ggwanga tugenze Congo. Kakati eriko omukulembeze eggwanga eriyitibwa erya DR Congo bayita Yosefu Kabila. Ebintu birungi si birungi olw'ensonga nti gavumenti